Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbanirizaako bassebo ne bannyabo yonna gye musinziira okubanga mutulaba akadde kano. Nze IBRAH Mukasa tuli ku Extra Digest mugoba nsonga era nga tusinzidde Kampala olunaku olwaleero mu ggwanga Uganda. On this beautiful day, we are so honored to have a songwriter and a performing artist in the names of UMARU MWANJE. Mwanje. Yeah. Gwe UMARU Mwanje oba Mwanje UMARU? Byonna erimu. Kintu ky'ongambye kyekimu. Adedda ssebo. Waliwo abantu bendera nnyumya nabo. Olina namuga nti ngenda ku ekyokulabirako Mbazira Tone omumanyi wa CBS. Bw'aga nti nze Mbazira Tone. Bw'omuyita Tone Mbazira. Agamba oyo muntu mulala. Kati gwe UMARU Mwanje, Mwanje UMARU. Nze UMARU Mwanje. Naye bw'ompita Mwanje UMARU era sinyiiga. Tukwanirizaako ku Extra Digest mugoba nsonga. Happy 2022. Happy 2022. Nange nsanyuse nno kubanga wano tewatuulika. Tewatuulika abantu bozokyaza. Yeah. Si baakusaaga. Obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi. Oli so smart, you look good. Njagala kwebaza okumaintaininga. Kitiibwa nkiddiza Allah. Allahumma amina. Obulamu bulungi? Obulamu bulungi. Buuza ku balungi abatulaba. Abatulaba mwenna muli mutya mwebali kuwagira music wa bannayuganda. Mwebali kwagala abayimbi. Mubabeererawo mu mbeera yonna n'embeera gye tubaddemu y'okusoomoozebwa. Era mwebale nnyo na kubeera ku mukutu gwa IBRAH kubanga gwo ekituufu kyonna n'ekirungi kiri wano. Toyanza nnyo toyanzege. Omwami ono muyimbi w'ennyimba ez'ebika ebyenjawulo era nga musajja muyimbi w'amaanyi nnyo muzzemu mugoberera. Ntambudde naye ebbanga ddene nnyo nga nsupportinga music we nga musupportinga on TV. Ku TV zonna ez'enjawulo kwenkolera I make sure nti music we ayitawo. Bwe nali mu mpapula z'amawulire I made sure nti ayitawo. So twatudde ne tugamba nti yeetaaga okujja okunyumyamuko naffe wano ku Extra Digest mugoba nsonga. Bannayuganda bawangalire emitala w'amayanja n'abawangalire Kampala. Tulina omuyimbi wammwe, omuyimbi w'eggwanga Uganda, omuyimbi w'abannayuganda, omuyimbi omulungi UMARU Mwanje gwe tulina lunaku lwaleero era nga tugenda kuba tunyumyanyumyamu mu nsonga ez'enjawulo. Tukola ne kampani ya Roast Coffee Academy batendeka ba baristas basangibwa ku Alwada Mola Airport Road UAE Abu Dhabi batendeka ba barista abakabi ate nga ne Kampala baguddewo etabi enajja nankumbi awo ku Stella ojjo kubanga obasanga bakutendeke batendeka okuvira ddala ku weeks 4 gwe mwezi gumu paka ku mwaka mulamba osobola oganti muze mutendekere weeks 4 zimmala emyezi 2 weeks 18 weeks 3 kisinziira kyoyagala oba omwezi mulamba oba omwaka mulamba. Bamala okutendeka bakuwa certificate ekusobozesa ogenda okuvuganya mu bifo ebyenjawulo n'oyitawo bulambalamba awatali kusoomoozebwa kwonna. Babayise ba Roast Coffee Academy. Ate nga Your Posh Properties Uganda Limited nga bano bakafulu mu real estate management and development bagamba ekintu kiri kimu nti jangu bakuzimbire jangu bakuddukanyize property yo jangu bakutundire ennyumba yo bagula n'okutunda amayumba bakulaakulanya ettaka ate nga kwotadde n'okuddukanyiza ennyumba zo osobola kubanga wazimba ennyumba zo oyagala bapangisa. Aba Posh Properties bajja kufunira bapangisa bakusololeze bakuwe ssente zo ate baddaabirize n'ennyumba zo bulungi nnyo bakuba plans z'amayumba oba architectural designs ezakabi nga kwotadde ne land surveying. Babayise ba Posh Properties basangibwa Bukoto emabega wa Kabira Country Club Kira Road ojja okubanga obasanga. UMARU Wanjise njagala kwebaza kuba smart gwe tujja okutandikirawo wennyini. Oyimba music ki? Sirina. Ate kisoboka? Sirina sitayiro ya music. Ndi muyimbi. Oli muyimbi? Tekisoboka. Generation bwekyuka nga yangoma nganda. Era gyenzira. Bwekuba kuba raga. Ngera nzira. Oyimba lwa raga. Sinayo lwaraga naye bwe kinaatuuka ekiseera nga byennyimba biweddeko babigobye nga ne raga nja mukuba. Olinayo lwa rege? Sinayo lwa rege.
oyinayo afrobeat oyina mungi ya oyina mungi afrobeat kadongo kamu zuku manyi teri band music gwe bayita batya tukuba zuku tukuba lumba kati bandi kwe kuba nti bandi mwekutte wamu kitole nimuyimba ekyo kye bayita bandi nga kwotene ne kadongo kamu ate nayo wenduuse wano nsose kwegomba kaviri ke wasaze anaye Umaru alaye usajja gwe oyako ke bayita batya akaviri kange kano bakayita mwanje style tekisoboka mwanje style yebereeta we butuuka bagisala batya abatandise okunkoppa gyembeera nsala kali ka mwanje style. So akaviri kakumazeeko mmeka akaviri tulina gye batufeffettera eyo ku kamitwalo 2 osala buli ddi nsala olwokusatu n'olwomukaaga ezo sente ozijjawa emitwalo ene wiiki mwaba badde mu muggalo olwokusatu n'ensala n'olwomukaaga gye mitwalo ene wiiki mwaba badde mu muggalo anti kati nze omuggalo sigubaddeeko nnyo mbadde nfulumizaamu music wange abawagizi batambula naawe jodda gye badda batambula naawe kasita ofulumya music kasita balaba nga oweddemu amaanyi omuwagizi ali bw'ati bw'oggwamu amaanyi ng'ate anoonya agali ng'abuukira omulala nga beeyongerayo faani taba nga daihad faani akyuka eyali awagira gundi luli omusanga kati awagira mulala ate daihad akubeerako waliwo omukwano gwange yaŋŋamba nti abantu abamu akadde konna bakyuka omuntu akyuka akadde konna oh my goodness naye nga bali kubeera smart ojja kujjako ogulewo abantu bakulabe abayi saagala abantu bagambe ndi yaleese atali yeye tulina Umaru Mwanje lwaki galubindo ziteekako mbimanyidde mu bayimbi ba raga mukadongo kamu kizibu okusanga omuyimbi asala enviri ze wasaze ateekako galubindi bwe zityo kwokuba smart baba smart abayimbi ba kadongo kamu extremely smart sikyogera naye waliwo emisono gye batasala nga kati ng'enviri ezo ne galubindi ezo kakati ofubanga nnyo okulaba ng'okyuka ne generation tambula n'omulembe bwe bakugamba nga nti bannange nti abantu bali nnyo ku TikTok gwobuukira gwaba kyatagibaako ku TikTok kwoli era ogenda account says ku TikTok yes ne ba followers abayitirivu obeera okolako ki Umaru Mwanje ku TikTok music ennaku zino omutambuliza mu ntambuza banno lutalo ow'amaanyi fuba nnyo okulaba nga byakola obigezaako at least obigezaako at least 40 wabula si kulemererwa bigezaako kyekyo kyovudde ogamba nti abakadongo kamu ani eyabagamba nti olina kuba na nviiri bwe ziti olina kusaako tewaliwo kyawandiikibwa era kyova olaba nti bawalukagga obalaba generation bagigoba. Umaru Mwanje ku TikTok kunani yakuteekako? TikTok nina abaana abankolera ku social media platforms. So be bakuteekayo? Ababikolako byonna. Bakujjako seremeko kuteeka ku TikTok? Nze owange musasula buli mwezi emitwalo 3. Akuddukanyiza social media zo? Zonna. Bakugamba nti nanyine TikTok aba yeetaaga ennanga muntu ekinkumu na biki tebabikugamba ke? Kati toliiko. Extra digest mugoba nsonga is my good friend, is my homie. Ono bwenyumya olutabaalo ew'omugenzi Pastor Yiga ono abamujuliza ebitundu 10 kuli yandaba nnyo era bwe mba nerabidde ebimu ewa Pastor Yiga Umaru Mwanje yasobola okunzijukizaga nti owaayi wano weerabidde kyali bwekiso twali naye nnyo mu lutabaalo awo ku Revival Christian Center ekawaala omugenzi Pastor Yiga twasobola kusinkana bivo genda mu lutabaalo wa Yiga owaayi ku TikTok kwoli mukutu kyomulala kwoli YouTube Twitter
ani kati olaba interview ogenda jono abantu bagenda lowooza abantu bagenda lowooza leero first April anti kati kankubulira abantu bagenda lowooza ndi lunaku lwakulimba ani nga tugikoze mu January interview waliwo omuntu omu yaŋŋambako ekigambo nga kigamba nti abayimbi babeera makindi of course yeah nange nakiwulira ngedda abamu abayimbi abatabeeranga makindi babayitanga bajega obeera wati nfubutuka nabweru sengo kagende makindi babeera wa naye omuntu akyasobola ddala okukola ekintu ekyakabi ne bw'aba tali makindi kituufu bangi nnyo Bobi Wine tabangako makindi Bebe Cool tabangako makindi kati kyenvudde Kamili tabangako makindi nawe tobangako makindi platform zonna nziriko kati ku Twitter kuno kati ku Twitter bagenda kukolako ki munnange togayanga kyezinzi I know abantu ne ku Twitter koli Instagram guni ku Twitter okozesa ki era kenda kebeera UMARU MWANJE ando yeriki ntandika naki bwendeka UMARU MWANJE nkufuna wewe TikTok era social media handles zino wewe batandika ne art ati kana akantu akenyoleza we kati nti art wewe batandika nayo because UMARU okutambula kuyiga ogamba kano ka atigimero abo wewe batandika nako ng'owandika social media handles ebyo njagala kati kumanya IBRAH tuveeyo ebintu biwanvu nnyo by'oteekamu abalungi abatulaba UMARU MWANJE ali ku Twitter tugenda kumusakinga wano tulabe agobererwa bameka yagoberera bameka UMARU nga bwenjiwulira UMARU UMARU thank you MWANJE UMARU MWANJE ngandabako UMARU MWANJE bayitiri ndabako yeggwaliyo naye wagendako February 2021 naye banna yeggwe wano si yeggwawo yeggwe oyo ogobererwa abantu 5 tekisoboka ogoberera abantu 5 ogobererwa omuntu omu ngobererwa abantu 5 ngobererwa omuntu omu tekisoboka following 5 one follower eno computer terimba UMARU kituufu obirabye byenjogeddeko si bye bino wano waggulu egobererwa abantu 5 ogobererwa omuntu omu ba UMARU MWANJE olabyeko bameka ono omu kati katunoonya omulala omulala agoberera abantu 16 agobererwa 4 noonya omulala ba UMARU MWANJE osobola bafunako nga 5 okwo ne ku TikTok bwe kiri kati ali kubano tunoonya tulabe UMARU MWANJE okay era results zezo UMARU MWANJE ku Twitter kuno nga oli munafu nnyo ku Twitter anti kati nze nga bwe nkugambye nti sinze mbiddukanya waliwo abaana akwasaganya TikTok akwasaganya YouTube akwasaganya Facebook akwasaganya byonna kati ayinza okubanga waliwo kyataddeko amaanyi nga waliwo ekinafuye okay tuli ku Extra Digest mugoba nsonga kwe tuli tuyine UMARU MWANJE is a performing artist is a songwriter as well tumukyaliddeko tuwayemuko naye twenyumyemu wanne wali tunulire ensonga mpitirivu nnyo z'obadde tumanyi UMARU MWANJE eyo nga tuvuddeyo njagala tutunuulire of course mu mbeera eriwo olwaleero luno tusa kugenda kiwanvu nnyo before bantu kumanya UMARU MWANJE bamuzaala wa mutabani wani yakulira watusoke tutunulire those basic few UMARU MWANJE bamuzaala Mpigi Mawokota okota okota
azaalibwa omugenzi Haji Sulaiman Mwanje. Okay. Mama we Hajatina Yiga Mariamu abeera Buziga. Wali mulamu. Wali mulamu. Assalamu alaikum Hajati. Assalamu alaikum mama wange. Oh, that is very good. Umaru wasomera wa? Nasomera ku Pimbas. Nenvaawo. Pimbas lisangibwa wampozi? Pimbas erisadize no. Side zo Kalerwe omunda. Yeah. Nenvaayo nengenda. Actually ne honorable Segirinya yali yoko kweri somera. Kati okuva ku S1 paka S5 nali ku Bilal Islamic. Ebwayisi. S5 bamu abansomesako elevo wasomera ku Bilal. That is bamu abansomesako mulimu ne omugenzi Sheke Numuzata. Wow, all right. Allah mulamuze kisa. We nasomera paka S5. Ata omuziki ne gunyingira nnyo. Kambuze. Ku Bilal eno wasoma Luzungu wasoma Luarabu. Byonna. Tauhidi. Byonna. Wow, that is very good. Byonna. Endonge kuuguleti okuva ku buweereza bwa Allah. Endongo teyampugula nnyo kuva ku buweereza bwa Allah kubanga nasomanga ku Bilal ne tuvaawo saawa emu. Eyoleggulo. Ate bwe nagendanga ewa maama ate nansindika ewa Sheke wa Lusimbi okuva ku saawa emu paka ate 3. Oyiga ddiini. That is very good. Kusoma ddiini. Kati endongo njiyingira mu lwakwagala kubanga kuva mu buto mpulira nga nnamu ekintu ky'okwagala. Kati navanga ku Bilal ebwayiisa omanyiwo olumu nentoloka nengenda ebwayisaawo BUD production we yali ekolera practice. Bahari Chirumira United Drama Actors. BUD bwe kyagwangayo. That is Harriet Chirumira. No nasona bamutwala na demokunyi. Webale nnyo. Nga bali ne BUD production. Roger Kijambu. Kakati eyo nga nebbirira jjukira baakubanga safari za myezi 4 tebalabiseeko. Kati nga ngendawo nga baga gwe kana gweddayo okyali muto tugenda kati mu safari. Bone bagenda myezi 4. Tozeemu balaba. Noddawo paka bwe bampa interview nenjiyita. Interview yali yaki ya kuwandiika kwogera kubibya kuyimba baatuwandiikanga kati lwe bali mu Kampala ne bagamba tukolemu interview ne tujja Kirindi nga 10 ng'oli muyimbi ng'oli muzinyi ng'oli kino kati ne tukuŋŋaana awo ne tukola interview nempita. Anga bagamba akaana kayimbanga mayinja akaana kano tukasembeze kati ne bansembeza nembeeramu. Okay. Mwali etukirumira abo be bampu. So kitegeeza wasookera mu BUD Biriena. Wajimala mu bbanga ki? Nagibeeramu Biriena paka 28 yate nagibeeramu kubanga BUD revival ye yagimira. BUD yonna yeekwata bweti negenda mu revival. Kati neyebbululira muli. Era mu revival mwalimu ko Harriet Chirumira. I remember. Njala tutunulire. Mu BUD eno wasobola okurecordingirayo oluyimba. Kanyenye akade kanakutegeeza munnange. Buli bwono owulira ekikoona ng'omanya nti gunnumya omwoyo naye ofuba nnyo okuwulira kubanga eyo matumbi budde njakakoonangako mpola nga nti abakadde okutumanya. Olwo oluyimba lwasooka okurecordinga ye first single yo mu career ya music. Era oluyimba lwasooka okurecordingira mu BUD. Ani yalukuwandiikira? Nze. Waluyimba oluyimba olwo ng'olina emyaka ngemeka? 17. Kubanga namalanga okuyimba ate nga nina okuddayo njoza ebintu. Aba ba BUD oluyimba bwe lwakwata bannonanga nfumba buugi kwoza bintu. Wange obufumbira ni obuugi? Wa maama ewaka. Ne bugenda wa? Nga tugenda kubunywa. Mwana gwoyoza olunaku olw'okoza ebintu. Mpalo. Mwakolanga emirimu mu mpalo. Nti leero gundi yayoza ebintu, gundi yafumba, gundi yasimula ennyumba. Akayimba kakutteyo balike batambuza nga bandi. Twagamba BUD yatambulirako ku luyimba olwo. Kanyenye akade okumala emyaka egi. Nga nyini luyimba ali kuki? Nyini luyimba nze nganze. Ng'oli kuki? Tewali. Kubanga nze nga mukama wange yagamba nti affe tujja kulodanga awo tugende musafi tugende emyezi 5. Olwo Hajati ng'omugamba ki? Hajati naye awulira agamba nti mwana wange gwe yayimbye oluyimba luno. Kogwe.
konzi mama nze ya luyimbi jukira ebiseera ebyo nga video gikolerawo kizibu tukola ne Almeradian Ventures Limited batwala bantu kuba kyeyekata basangibwawo ntinda nga wakava ku Hardware World kafene stage noyingira kawo muda katini nnyo bano bakutwala okuva ku myaka 18 paka ku myaka 40 era nga batwala okusinziira tewali nti buyigirize buno babuli nawe atasobola kumalako misomo lwo okuteteganyizibwa okwenjawulo bakutwala n'okubeeki kabe kasita obeera ng'oweza emyaka 18 aba Almeradian Ventures Limited bakakasibwa ministry y'ekikula ky'abantu ba ministry ya Gender, Labour and Social Development yabawulukusa okunoonyeza bannayuganda emirimu ekkata beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo ate nga yo Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park ekutwala ekusaabaliza maali okuva e Mombasa paka Kampala okuva e China paka Mombasa basaabaze maali gwe alina ebintu nga bijjula container babireeta naawe atajuza container babagattagatta mu groupage ne babagatta okusinziira ku fuuti oba centimeters ne bapima ne batikka container ne bituuka bulungi nnyo basangibwa ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza SF zone SF12 omwaliro gwokubiri ate nga ne China basangibwa Gwanzu ojja kusanga offices zaabwe mu office yasanga mu mwami amanyidwa nga Malcolm bagiyise Sun Cargo Shipping Company ku Arua Park so tewasobola kukolera luyimbo lu video yakolebwa 2016 Musumba Yiga yagikola ani yagikola waliwo awo yatuwa offer yali Maryland yaga nti akayimba ako Maryland studio Maryland studio kankakole kamalega kakola newe mutagire temumpa sente just musasule bifo netukakola okay bwomala okukola oluyimba la Kanyenya akadengo oli mu BUD wazaako oluyimba ki oluyimba lwe nazaako abantu tebalumanya nnyo baluyita tufulumya nnyo naye ng'eza albamu zonna zaagulwa akade albamu yako yagulibwa Dick Production akade yali album waina kanyimba kwali kanyimba mukaga naye nga album title yali Kanyenya akade Dick Production omugenzi yagula sene meka album eyo ebyokugigula yagigula obukadde mukaaga naye ate yagigula mu ngeri ya tuleeta omwana ono Dokita Tyo mutukubire music bwomala omukuba music we omutunde nage Dick umula mirembe kati sente bazi emilioni mukaaga wakwatako mmeka 0% tekisoboka 0%. Omusajja ali Magombe yajja kuwulira afubutukeyo aliwa yenna Dick yazuwa Dokita T omukaaga Dokita T n'agabanya ne mukama wange nze saafuna mukama wani ebiseera bamuyita basi Senkubuge ye yatwala kwezi omukaaga ne product ne Dokita T n'atwalako ezo producing noviiramu awo eyo album yasooka saatoma ye yasooka album eno ng'ojjeko ziri sente emilioni mukaaga gwe wagifunamu otya nze nalibadde njifunamu kinene naye problem we yali nti BUD nga newe bajja ne bakubanga bakugula kakadde tovaawo okujjako ng'oguze bandi yonna lyali etteeka lya bandi kati awo wesagifunira nti bano abaayagalanga okujja okugula UMARU MWANJE nga tebakukkiriza okay bwomala ennyimba zonna ezo omukaaga ezaali ku alubamu okwo Dokita T yazikola zonna era ye yazisunsula gwe wazewandiikira naziwandiika ne ntwala nnyingi n'alondamu kubanga yali akubira bwereere agenda kunkubira bwereere so kyasalawo kyogenda nakyo kyekyo okay bw'omala okukola alubamu ya Kanyenya akade wazaako alubamu kye bagiyita tufulumya nnyo mazima tufulumya nnyo naye ate ne tuyingiza akatono ddala ebintu babyongeza omwana w'omunaku amazima anaddawa kati alubamu eyo Dick naye n'agigula naye era sente yaziwa mukama wange meka yo yali ya meka yali ya bukadde mukaaga nayo era saafuna ani ya producing album eyo audio era Dokita T era sene zida mu bandi nezide wa mukama wo kati nga gwobala ki awo nango obala ki anti nga yakugamba nti ziyambako okwongera ku promotion bwe kyali ebiseera ebyo si bwe kyali kubanga kitegeeza yali afera kubanga alubamu
bale na Uganda eyo jigula ng'agiguze yajerangira bulamba toyina gwe kyoteeka ku radio eyo album yeyokubiri ngero ali mu BUD production kati eyo yajja 2016 ye omukulu ona abasi yabasasula ngati nga mugenze mu safari oba mu tour ensasula ye byali bizibu nnyo sente nze saalaba ku musaala okujjako ogumu ekitundu lwofunye nnyo gumu 2 naye nga yatuwa gundi n'agamba nti kyoba mukola kirumira gula generator UMARU MWANJE ogula ekiveera kino ekisibe ekikaali kakati ekyo ekintu ojja kisolozangako abantu bameka 2 n'engula ekiveera nga nkisolozako abantu bameka ebiseera ebyo ngendo nga yezi 3 kati nga nfunayo akakaaga mostly nabeezangawo lwa ssente ze banfuuye ku stage. Okay, mu BUD wakoleramu alubamu endala ezo 2 novaamu saavaamu atukwata bukolokolo ne Harriet Kirumira atutwale wa Pastor Yiga yakola transfer y'abasambi ba mupiira 2018 mwali twali bayimbiye bakumugugu tugere bola ezo transfer tuziwulira mu ba mupiira ndio avudde mu timu ya Kalida Ucho Yanga Africans atasaze ageze mu Villa oba ageze mu Vipers ne mu music mwebiri ndio lya Solio Island agikube mu Firebase beddu oli ya kubega kamera akustreka kamera agikube mu Afrigo ndi beddu kati oli alisomwako mu history yayingira mu byafaayo nti ye yakikola ye yateesa ne Pastor Yiga ninesa bandi oli yali amaze okuba akayimba eggwanga lya Uganda Magie Kayima lirabisemu nabyo kati kakute neno mu bantu Abayisirayiri teyebaka kati kaagala gifuula bandi etambula ne munsi kati yo n'agamba nina abatandikirwako UMARU MWANJE zimbira ku bano ng'atukwata bukolokolo gwe bawa musajja gwe nze Harriet Kirumira bwe twavaayo naye n'omugagga naye yagirako ate era omumanyi kubeera omugagga mukwano gwange yabadde manager wa Revival mukwano gwange naye bikusobera so naye yagirako era n'afuuka bye bino bye tuwulira nti omukazi anobye n'agenda ne seppiki bw'ayingira obufubo opya n'ayingirayo n'abaana n'emifaliso gy'abadde asula kaithi kana binkutumiddeko kakati awo ne tugifuula Revival ebadde BUD nevuuka Revival BUD yawe weyakoma tetwaddamu wadde n'ojjo otugende ekigambo BUD kyaggwanga kityo bwayise United Drama Actors sajja yali creative bwongo bungi BUD production Baloja kijambu mwabalekawa Loja kijambu yali yatulekawo dda Christine nakimoneka bano basajja babichupuli abudu amazo mutu pasula mutu Abudu Mulasi yaganza omwana obubyo okusaaga kipoyo payo na mupasula namutwala gundi ono nasona bamutwala alokose agambye ndongo teri mu sente nengoye zikutuse naye naruuka ne tusigala nze ne kirumira nga ffe gwe tutoba ngamwe abatambuza bandi kakati ne mukama affe ngaalabye kitanso omuzito wako bandi eno omusumba Yiga omugenzi kati omukama Katonda mwe kimule kyemirembe yali musajja mulungi nnyo tetuli muzaawo abalala baagala kumanya yagigula sente meka bandi transfer mu yali ya sente meka babagula meka bwerere tekisoboka eba transfer tayina wadde n'ekikumi kwagenderako ebyuma oba bagenda bantu mweka fe bantu ate ebyuma ebyuma byasigala tewali byuma tupangisa omusajja oyo abasi mwagala nnyo twali mu mufene wa Pastor Yiga nankuba akama nangamba nti eno bandi mu myaka 5 egenda kuba yesinga amaanyi mu Afrika na ensi eno abana bayina eddemba omwana ayina emirembo nepaka nakati ninda kye yangamba sikiraba so UMARU njya tutunulire revive eno bwe mwayingirayo tujitandikawo mu 2008
tusanga Magie Kayima oyo yakakuba akayimba nabbi omukazi aka kirumira ndi naye ne tukubya posita filera tutugamba amanyi tusobola kubanga waliwo akayimba Magie Kayima kayina katunda bakaita nabbi omukazi tuluddewo batumanyi era nga tutandika tugende tugezese twasooka okugezeseza nakifuma ku isita kyali kitya abantu ne baba bayitirivu olwo ani ali mu booking Pastor Yiga ali mu booking Pastor Yiga ateekamu omuntu we anenga yali booking yali ya Pastor Yiga yali ya Pastor Yiga olwo bandi etandise okkola olwo 28 abawammeka awo nze nali ku mitwalo gomu kitundu natandikira gomu kitundu kirumira nga ali ku esatu Magie Kayima afuna emitwalo 5 kati yawandika akayimba ako nga yafuna ate emitwalo 7 kayimba kya ku ggwanga lya Uganda ani akawandika bamuyita Charles Kayinga ne Fred Muwanguzi Fred mumanyi sente nga bazigaba linda ko tubere ba amazima tubere njagala kumanya ojibeni Pastor Yiga yalina obwongo nti omuwandisi w'ennyimba buli mwayimba nga yafunangako percentage kubanga yali wuwe niba nayo omusajja ono nga yali mugezi okimanyi nti endongo bwetyo bw'erina okuba ojje weegendereze endongo bwetyo bw'erina okuba mu mazima amatuufu kaabe mukwasi wa vidiyo yali wuwe yasinikani teyagalanga kujja muntu eribba so Fred buli omwakolanga show ng'afunako percentage n'oli Kayinga nini endongo bwetyo bw'erina okubeera mu butuufu actually Pastor Yiga yali muzungu langi yamulyamu olukwe langi yali nzirugavu naye nga muzungu because abazungu batugamba nti akoze oluyimba ne producer afunako paka no video nafuna paka kakati kyekyo naye ng'omusanvu gwali mungi nga bafunanga nnyingi omusanvu gw'ebiseera ebyo 28 gwali mungi ng'ate gw'ofuna gumu kitundu naye nze nafunanga gumu kitundu kati ng'olina kukola nnyo kubanga ye yagamba nti buli afuna omusaala omutono alagewo kyayinawo omusaala gukole ki gulinnye kati nange kwe kukwata peeni n'enkuba oluyimba baluyita nabbi mpaayo akafo obwa nabbi omusajja bumpe in fact lwali olwokubiri mu nnyimba za revive olongo yagala mufuuke maama ne taata la Idris Lukwago lugenda lutya nabbi mpakafo obwa nabbi omusajja bumpe tutuule babiri mu ntebe olagule nga nange ndagula good one ebisajja gwoli muyimbi muyimbi w'amaanyi owaye kati awo walabe ebisale tebirinnya noga nange kankulukunye kalamu nenkunji y'oluyimba n'alusiima nnyo omukulu n'agamba luno tugenda mu studio etugenda mu dream ye nga bw'okola ekirungi ne bwe ziba ssaawa 9 akusitula ne mugenda mu dream ne mu recording ani yakola oluyimba Tony Hose Eddie Yawe nga yeegase ne St Peter wow that is good ne bakola oluyimba olwo nabbi mpaakafu oluyimba lwatambula bulungi kati senene zeeyongeramuko awo ne zirinnya kumeka 3 bagamba nti tosaaga otabuse kati UMARU MWANJE naawe sente ziva awo ziba zirinnye zikukanga awo ziba zirinnye ati zaava gumu ekitundu awo tezalinnya zaseseetuka nezigenda kwesatu olwo ntuuse ku kirumira tusifuna omusaala mwenkana wavaako ku mitwalo 3 okulinnyamako ku ssente kyekyali kituuseewo mwana wa musajja ne kakwano kange ako kekaani jaki babiri bambi nkaagala nnyo akaana ako awo waatuuka ate kweyo levu nga nfuna n'ennaku olwo ng'ovuse director mu kibiina nali kubanga ffe bafowunda olwo mu nnaku ze baakuwa enkulu baakuwa lunaku ki tebampa nnaku nkulu kubanga ennaku enkulu zaali za mukulu mwenyini eno yisita mukono gundi naye zino ennaku endala nga tutuula ne bagamba luno lwa mwanje kati nze nange saalindanga lutuuke ng'olutunda ennaku zitundanga senemeka ngati nze nga mugamba nti expense yonna ogibawa abaali vaivu kati nze nga yakuwa kakirini mane ng'atajja bbawa ne expense nga olwakuwayo nga mmeka ng'asobola okumpanga miliyoni
Wow, that is oba emitwalo 8. Very good. Nze nenkivaamu ye n'agenda n'atoba nakyo kati bwekityo bwe kyali. Okay, bwe wali mu revival enfulumya ya revival yayawukanako ya BUD mwali mufulumya single si album? Twali tufulumya single. Lwaki? Nga abagula albums baweddewo bakasiwukira tekyali. Kasiwukira yali afudde, babise Abitex yabise, Kasajja ndisanzi bani babise. Mutukakuba single yemu alire kweyo kubanga n'ennyimba ze twakubanga album ng'olusi kumanyikako oluyimba lutya lumu naye ng'okubye ennyimba 6 kati ne tusalawo tukube single. Okay. Thank you. Posh Properties Limited basangibwa Bukoto emabega wa Kabira ku Bukoto Kira Road yawo ploti bisatu emu Kira Road Bukoto wojjo kubanga obasanga. Posh Property Limited bano nga badukanya ebizimbe byo oba abizimba nga biri eyo basobola okujja ne babidukanya bakufunira n'abapangisa no bikola service. Atete bakomoko bazimbira abantu sekinomo amasomero amalwaliro company nga kotane ne sites enene bazikola. Tebakomoko bakola kyebayita marketing, sales and marketing. Gwe aine ekizimbe kyotunda kikwasa ba Posh bakunonyeza omuguzi. Ayagala okugula ekizimbe genda mba Posh bakunonyeza ekizimbe mu bitundu bya Kampala obeggwanga Uganda ebiriranyewo. Ayagala okuzimba bakuzimbira. Ate naawe ayagala okukubira plan y'ennyumba bagikuba buli kimu ne kitambula bulungi nnyo. Bale ku 0753 10 0 355 kujja kubanga obasanga oba 0774 75 5 oba zitawa mbaka ojja kubanga obakubirako buli kimu kitambule bulungi. Ate nga yo Almeridian Ventures Limited ekutwala kuba kyeyo ekata basangibwa awo basangibwa awo Ntinda nga wakava ku Hardware World. Bano bakakasibwa Ministry ya Gender, Labour and Social Development bakunonyeza emirimu ekata. Tewali walala wonna weewale abafere abajja okutwala okuba ekyeyekata bagiyise Almeridian Ventures Limited. Tulina UMARU MWANJE. Okay, njagala tutunuulire bandi ya revival bandi yakola ebyewuunyisa. Mwakera ku makya ne mu sponsoringa TV program kubukedde. Eyali idea yaani? Yali idea ya Pastor Yiga naffe kubanga Pastor Yiga oyo yalina obwongo bungi naye ate teyasuulanga muntu wa wansi. Ebintu ng'abayita kati ye bye mwogedde byonna ate ye mwajjamu ekintu kitya kimu n'akozesa ekyo naga nti nkozesezza kino kati ye nga tekimugaana kkubira neyeebuza ku Mwanje neyeebuza ku Gundi. But according to you, was that idea ideal? Was it real or genuine? Was it authentic? Was it worthy? A band, a musical band to sponsor a TV program? Tekyali kubanga kati manye ebintu bimu nti mu bintu ebimu bye twakola mu revival band bingi nnyo bye tumanyi nti twatomera nga tebyatukolera. Waayitawo ebbanga ne mukizuula? Kakibe ekyokusitula ennyonyi tekyatukolera. Ennyonyi yali programu yange eyo nali akakasente. Nali akasente ku nnyonyi bannange. Pastor Yiga wumula mirembe. Nali akasente ku nnyonyi. Kati mwere mwafunamu neze nafunamu. Butereevu. Kati so omanye ebintu byensi bizibu. Mulago oba okubanduulu nti yaye enfiiriddwa ng'oli bagamba kulika baby bannange kuliko omwana ye mulago ensi bwetambula gw'oba kulika baby bannange weebale ozaalidde sukaali so mwe mukaaba nze ngamba nafuna. Okay, so UMARU njala tutunuulire muva mutya ku sponsoringa program? Twamala kulaba nga tekikyatukolera ne mupulinga out nga tetufunamu nga kiringa bwe nkugambye nti n'okusitula ennyonyi tetwafunamu ate n'ekirala nga sente nnyingi ezigenda naye nga eno gulawundi kibulamu.
yo bukedde yafunamu kubanga wetwatandikira okusponsoringa program ezo ng'ate sente ezo boolyawo zirina kye zaalikoze ekirala ekyamaanyi ekinene kubanga ate yo nga bandi yo nga yo yalina ebizibu byayo kuba teyalina byuma temwalina byuma byuma twabipangisanga ku Ronald yani weyo musajja w'emaganjo yaliko manager wa kibiina ekyaba kiweewa gye mwajjanga ebyuma gye twapangisanga ebyuma kati nga buli kintu revival kyeyina nga kipangisibwa okujjako mmwe okujjako ffe abayimbi naye ebisigadde byonna ebikozesebwa nga bipangisibwa naye ng'ennanga gyeranga neetuuka n'okusponsoringa program ku TV ng'omuntu alowooza tuyina ebyuma naye nga tetulina. Bwe mwatuukira ku ssa eriteeka ssente ku TV program wali ofuna ssente meka by then? Awo nali nfuna emitwalo 7 pasho ennaku ze mutaakolanga hawo mwabeerangawo mutya nga tutaayaaya ebiweebwayo tebikwatako tekisoboka naawe ate gambye revival yamalanga omwezi mulamba nga tekoze naye ng'olina okubaawo gw'omanyi engeri gy'osurvivinga gwamanyi engeri gy'osurvivinga naye bakukwateko nti ate wayimbye ebbali ekyo nakyo kirala omusajja w'engabi omuwulira wemukkirira we mwambuka kakati so bimu byatukosanga bulwawo okukola lwokozere ofuna omusaala n'omala omwezi mulamba kubanga gwe mukolera ye tali afuta kunoonya ssente mu sho ziri alina walala waayitirawo njala tutunuulire muwala wa muganda wa Magie Bena Namisinga ajja abeegattako mu bbandi ye yatuukira ku ssente mmeka kakati oyo kubanga yajja n'ekibaati twalina eddibu lya Madiina Madiina bibuuza Madiina yani amanya g'amatuufu Madiina yesi Kansiime kituufu Madiina Kansiime bamuzaala lya Ntondi erinnya eyo lyemmanyi so bw'asesetuka bw'ati ng'agenze ewa Jaluna mu biru weewo omanyi anti revival yagwa emirundi 3 anti nga bwesituka revival yagwa nga Kirumira avuddemu ne tuleeta Madiina revival n'alyoka babibuuzaawo ne mwambuka awo mwayambuka negwa ng'avuddemu era Madiina ne tuleeta Bena ekibaati neddamu neeyambuka neekola ki neeyambuka kati Bena yali sina mu byaliko ebyokuyimba yali mwana mutonga ku ssomero ng'akola mu kibuga eyo ku dduuka teyali ku ssomero ate batugamba nti yali ku university biki yali agenda n'asomayo part time naye ng'abeerayo ku dduuka yali mu kibuga baali bamukozesa bambi kati nga ye si byaliko kubanga yajja n'ayimbako neba naye Pastor Yiga wummula mirembe because omwana oyo yamufuula muyimbi n'amufuula star kakati Madiina bw'agenda anyiiga n'afuna replacement n'agamba naye Magie Kayima oyinayo muganda wooli tasobola kuyimba tujja kugezaako katumuleete era n'ekibaati olwo oluyimba ye yaluwandiika Pastor Yiga terulimu kigambo kya muntu naku yayimba ekibaati ye yakiyiiya n'amuyita n'amutwala mu studio n'agamba kankipike nzizaawo Madiina ekibaati nekikuba awo bandi neddamu ate neetinta buki Bena n'avaamu Bena n'atuuka ekiseera n'avaamu bandi neddamu neefukamira ttaka naye ekyaleeta obuzibu mu 2014 Madiina amaze okuba tuyimba omwana musajja TV omuddiiro Magie ayimbye tugenda tukuba shows kalenda eyo bajje yafunira amagezi batwegase ne bakayimbira Dramakiters ne bamugamba bana abaana basayiningi Pastor Yiga basayiningi bangaba basayininga bulamu myaka 5 myaka 10 naye nga gali amateeka mangi kakati awo regimu enkadde eno Bandugga bano byankukutu baddamali basayininga kati
inze nganze wajemesa abantu wetubale tulaga sisaba jemesa taliwo tagenda kusiba ati buterevu wali naye njoge taliwo yafata ja kusiba wajemesa abantu UMARU no lwaki tewasayininga kale sasayininga kubanga naitula naye nenjogera naye ng'omuntu ne mugamba ndi mukyala onkunkumuddemu abaana 6 ate oligamba nti onsayininga oba ndi mukazi wo nkoze 6 years fe twatandika contract lwacheja after 6 years after 6 years ate onsayininge ne bana abakajja endagaano yetya Imugamba nti lulinga mbaddewo nga tukuba endongo emyaka 6 gino egiddako mu maaso gy'otamanyi gy'onneesize gy'otanneesize weeraliikiridde ki nze awo we nagaanira era ne tutuulako naye babiri n'aŋŋamba kati obadde oyagala ki n'aŋŋamba ngenda kufunira lumuzi 3 mw'osula okitege sooka oyimirire tulabe kati olina amagulu 2 emikono 2 amaaso 2 amatwe 2 omumwa gumu n'ennyindo emu lumuzi 3 ng'onaazisulamu oti kati n'okulya nga nkuwa ebyokulya twali tutudde babiri ku kalina eyo mu kisenge ekisembayo nayo manyiyo ekyo kisenge nkimanyi nnyo n'ogutanda ogwo mu kugula ogwo ogutanda ogwalimu era kituufu gw'omanyiyo alimu ogutanda nga gunene king size bwe n'aŋŋamba tutudde bwaba era togambako muyimbi munno nani n'ambuuza kati gw'oyagala ki gwe ng'omuntu ne mugamba muzeeyi ezo enjo ajja kunyiiga ongobemu opangulukuka akadde konna omuntu akyuka tumuli naffe naye nti mpaayo sente nkole bizinesi ebbali enakubeezawo sente zange bino ebyokuyimba ne bw'ononkubisa endongo emyaka gy'oyagala n'aŋŋamba nti ddayo okole proposal kitake muwandiike omwana oyo kaakati mukola proposal addayo anyumizaako Magie Kayima amubuusa Magie Kayima totawaanazaako obuwawaatiro totawaana okakasa Magie bwe muleeta n'abyegaana anti nze bwe baŋŋamba omukulu bwe yaŋŋamba pasita bwe yagamba butereevu anti pasita yaddamu n'ampita bamaze olw'okutabuka man of God yayinamu olugambo ng'ajja n'akugamba bw'abanga alina kye yeetaaga Bayibuli ekkiriza olugambo kaakati awe tulemaganira nemugwa duro netugwa duro nva mu bandi eyo mu 2014 bandi egwa 2015 flat abayimbi abasayininga abapromotinze ennyo bo bagamba ffe tulina oyimba ebbali amateeka gatandise obbanyiga temulina yimba bbali ate bo nga abamu yabakwata n'abateeka eyo gye basula bo bakkiriza mu kampu wali wasulayo Ndugga Madiina Kafeero n'abalala nze nagaanayo nabigaana nenvaamu kati 2015 ate ngenda owulira nga bandi ekoze eki esasise yonna kye yali tayagala kubanga bandi yali ekuuma nnyo erinnya lye yali emutunda nnyo kati 2016 ate ampita kuŋŋaanya banno bonna badduka ononsonyiwa ensobi ze twakola waŋŋambira ekyo naga nti Magie yaŋŋamba bw'ati kakati ndabye sifunyeemu buli omu ali bibye ddamu oyite banno basobola tuddemu tukole mbakubira mbayitaayita awo bakomawo bibuuza dda Ndugga badda baani mukama nti kulo ababiri owayo omuwuliza banga babamusibira South Africa bituufu gyali tebamusiba kawaani tugende mu maaso kati bwe bamala okujja ababiri ne bannemerera okukola ani yakulemerera naani Bena ne Magie Kayima abo bali tubasobola abazito wa ttani abo ttani bano bali situla grams 8 bali bayomba nenvawo gye bavaawo ate bo bali bawanda muliro nga ono bwana amutunulakaga gundi ne munnangira kino nga n'olya ayina bye yabaddiza bye yabakola muliro kati nekinnemerera okubazza kati ate ng'obulamu bwa bandi eyo bwonna
bwali mu Magie Kayima yali omutima gwa yeyingini wa bandi n'okuteeka mu ssente na buli gyolaba ge baateeka mu ssente because of Magie Kayima yali baddeyo ne bamuwalana ne bakulimba yali injini ya bandi mumanyi oyo bwe yasalanga oyo namugamba nga nti njagala kakadde ng'ebiweebwayo baasaba akakadde ne bampa nenvaawo bwe yasalangawo ku Pastor Yiga wumula mirembe sasa kwerabira nga teri addamu nze nga ne bwenja simula agamba owonera mmeka nti 2 emitwalo nga bagakuwa se ekawaala yavaayo ne tubonaabona era bwe yavaayo twabonaabona nabbi omukazi wava ekawaala ne tuli ettaka ne tuli enfuufu ya rabbi twabonaabona nze bwe nzira wano mu bantu beneebaza ennyo bensiima nsiima Pastor Yiga ate ne nsiimirako ne Magie Kayima nti Magie Kayima ebiseera n'amaanyi ge yayina n'esse gye yayina bwe yagambanga nti bakupromotinga nga tojja kupromotingibwa tebakufuula muyimbi nga tojja kufuuka muyimbi ku maanyi ge yayina ekawaala yali asalawo kati ekyo kyokka kye mmwebaza bamugamba nga takola kitayagaliza ndabanga ebyobulimba ebyebigere byali bituufu kawaani leka naawe Magie Kayima tafuukanga baatugaa ebigere bya mbuzi tebifuukangako tekisoboka naye yali promotion ani yaki man of God era bamamuli abo be bakikoleeza Mamuli Katumba bangula ne Magie Kayima embaali Mamuli Katumba oyo yatugula omusajja wavunazi omusajja mukulu yali abadde ki najja okimanyi yajjako ne ku TV n'agamba mbu bwe nayingira nagenda olaba afuuse kapa namulaba ku WBS nga sitwaka mukyaziza we nakomutegeera nti mugamba jayimbe nendaba nga ate kapa yeefubutukayo ebyo byonna nga Mamuli Katumba kati omukulu Mamuli Katumba no anko wa Keith kati omukulu oli bwe yalaba nga omukulu we yalaba nga kikutteyo bantu batandisuga bagamba ofuuka naye n'akipromotinga why kambuuze to drawing a line between church and band waliwo line eyawukana was there any line between church and the band oba byali byebimu ebya bandi byali birala nnyo kubanga ebya bandi okujjako okututwala nagamba nti mujje muyimbire ku bantu bange naye ng'ebya kkanisa byo byali birala ng'era yabyekwasaganyiza yekka okujjako Magie Kayima yekka yali abitegeera ebya church kuba naye yali amuwadde ne saavisi ey'olwokusatu nga ye gwe wabeerangayo byali bya ddala ebyo saala ezo biki enkola ya church yali ya ddala gwe walingayo ffe twatuuka ekiseera ne batutemako ku peeroolo byali bya ddala kubanga singa tebyali bya ddala teyali survivinze omufere tasurvivinga wasabanga service ki saasabanga lwaki nze ndi musiraamu okujjako okutuleeta n'okugamba nti sande eno y'amaanyi kampite ku revival band ebeerewo ekube nga 31 olwo neekuba ne tukuba ennyimba zonna bandi neeyimba neesanyusa abantu naye bino embi obe mu church sirabangayo muyimbi wa revival yali abeera mu church awo bonna baabeeranga byabwe bajjanga ng'ekibagatta mulimu gwa kuyimba kituufu yabizzangayo nga webagamba nti yabizzangayo simanyi naye oli wakugamba nti nze Pastor Yiga abizzaayo nze IBRAH Musa atakogga teweebuuzanga lwaki tagejja Okay, aba Roast Coffee Academy batendeka barista owakabi basangibwa ku Alwada Mola Airport Road UAE Abu Dhabi era nga bakugamba nti bakutendeka okuvira ddala ku weeks nnya paka ku period ya mwaka mulamba kyakubiri ku kyokulo kusaba kwa banji baguddewo ettabi enajja nankumbi waliwo bu company let me make this clear bana Uganda bwe nanga company wano mbanji kozeko okunoonyereza mujettanire
waliwo bu company buli mu kubafera nti butendeka ba barista bagenda kubabba. Company eriemu etendeka ba barista Kampala Roast Coffee Academy. Bu company bwerimbise mu kibuga omwo bulina bu office bwa plywood bagenda kubabba. And don't call me nti batufeze. Teri muntu atendeka barista Kampala oba Uganda okujjako Roast Coffee Academy. Nchiddamu. Ani nekino ne wabba mu court tugenda. Company eriemu etendeka barista mu Uganda eriemu Roast Coffee Academy. Abalala bakayungirizi, abalala bakamyufu, abalala bagattirira bugattirizi bamakanika. Mubeewale mubeesonyiwe bagenda batomeza. Okay, atenga bo banywanyi baffe aba Sankago Shipping Company bakusabalize mali from China to Mombasa. Aina ebijuza container number babikusabaliza. Nawe atajuza container mu groupage baba gatta kusinzira ku futi ezenjawulo ne bateka mu container 40 feet ne basabaze mali netuka ngeri intact tekwatiddwako. Basangibwa au ku Arua Park ekizimbe 14 Plaza SF0SF12 omwaliro ogwokubiri ojjo kubanga obasanga Sankago Shipping Company tuline Umaru Mwanje. Okay, eyo nga tuvudeyo njagala tutunulire revival band twawulira nti emu ku bya signing rights z'ennyimba zammwe all throughout nti temuziinaako bwannannyini. How true is that? Butereevu. Kituufu. So kitegeeza toyina luyimba okujjako ze wakakola ne Nabbi Muyingo kati? Zennina ne zennasooka okuba nazo mu BUD. Mu BUD. Ze wakolera mu revival band si zizo? Si zange. Za revival band. Waziwandiika si zizo. Oba toziinako rights. Ogamba ne banno? Ne banno oli mu bagamba? Bonna bakitegeere. Kobenga ennyimba waziwandiika nga lulwo ennyimba si zizo. Okujjako ze wakuba ng'ovuddemu. Obanga tonnayingira. Mukoze mutya okununula ennyimba zammwe ezo ze mwakolera eyo? Zaali nnungi mwazeewandikira? Mukoze mutya ozinunula? Gwe nga gwe in person. Okoze otya in particular okuzinunula? Nali njagala kigobako. Naye kati manager gwe nnina n'agamba biveeko ennyimba ziyita tuddemu tukole ennyimba. Okyasobola okuba music n'omufunamu. Ani aliyo okuclaiminga ennyimba zino? Ani aliyo mu revival to claim ebya estate y'omugenzi? Aliwo kubanga mugenzi yali ayagala new music. Eyaddawo tayagalira ddala kiyitibwa music. Tekisoboka? Ono mwana Jengo? Butereevu. Jengo tayagala music? Ne ku nnyini kulumbe okuyimbawo byali bikonde. Nate bangamba. Oda zajja nga zigamba tewabo wakwata ku microphone. Bangamba ayina emikwano emikyala nga miyimbi mingi nnyo. Ejo. Abakyala bangi ba mikwano gye nga bayimbi. Mikwano gy'abakyala abayimbi bangi. Asobola okuba mikwano gyabwe. Naye ndowooza ye ekyataata we ye yali takyagala kibeera waawe ky'okuyimba. Era tewali muyimbi n'omu yasigalawo. So the band is no more. The band is no more. Waliwo mu kufaawo abaagamba tugenda gyezzaawo tesoboka. Kuba kati katubale nti omugenzi endongeeri ye revival ye bamuziika nayo. Kwe kumuziika ne gita? Ate kati revival yagenda nayo. Kuba ennyimba zonna ze twayiyanga yazisunanga omwo. Ku gita? Ku gita. Kati revival bakuziise nayo. Mpaayo omuyimbi gwe baziika ne gita ekibiina kye ne kisigalawo. Omuntu yenna nga bamuziika ne gita. Tewali. Kulabako. Basudde. By the way, kyogereko. Ole kibiina kiba kigenzi. Tulina Umaru Mwanje. Umaru Mwanje, revival band kikyosinga okwejjusa mu biseera bye wamala mu revival band? Mu revival band kyensinga okwejjusa. Nejjusa myaka. Omukaaga guli? Omukaaga ogwo twatoba nnyo. Mu IBRAH n'abantu abatulaba mulabye revival ng'etinta. Ffe twatoba ne batulekako n'ekagadi.
revival andi fe bandi twagirindiranga Kampala fe tuli baana ba ku kibuga era fe twaberanga ku Kampala ne tulinda bandi ebividde mu kulonda obadde okimanyi nti twafunako abantu 5 ku Mavini Hotel enatete wano Butere ewo mugaga Mavini nga n'obulango tulanze nnyo oyo no anko wa Idris Lukwako ne tudda n'atuula meeting n'agamba bannange n'aligambye eddogo naye nze mbizzaayo ataano gano go gaali gasasudde go gaali gasa naye nga mulimu n'ab'eŋŋanda zaffe endongo eyagiye asobola amakumi aga kyovudde olaba nti bwe nzijukira emyaka egyo 6 numwa nfuna obulumi kuba twali badde bamu ku beeyagala wabula twali badde bamu ku beeyagala naye twamenyekera bule omuntu akubuuza revival ndyeriwa nga tosobola kusonga nti yeeri kyogamba mwalinga ab'okyomusota twayo kya musota so wejjusa obudde bwo emyaka 6 kubanga twakolanga tugamba ntugenda kutuuka twesiime mwali mweraba mu lubu lw'abeesiimu butereevu nga revival band omuntu ava Embaale najja n'agiramuza obukadde 15 ku Christmas n'abo bawa n'abatwala n'asasulako we twali tutuusaawo 214 olunga ku 15 mufunako nga mmeka omusaala era gwegwo 7,000 omukulu sente yazikolangamu ki azipromotingamu yateekangamu nnyo yateekangamu nnyo kugamba nti oluyimba n'ekibuuzo kyembuuza zende ze twali oluyimba bibuuza bwakugamba nti yaluteekamu obukadde 10 towakana twali ku obligato neekubako bayisaawa 2 ng'ejjudde twapangisa ennyonyi n'ennyonyi neegwebwa ayise neegwe namuŋŋoona okuteekangamu kwo yateekangamu bannaye twanyumirwa ennyonyi eyo waliyo we yalooteranga agaba essente ne muwa pulani tugende nakasero mu katale waliyo okyaliyo ne pasa ebirooto byo bayalootanga atya pasa yalootanga agaba ssente mu katale nakase nagamba Brian nkukwasizza omulimu afande Ibini Senkumbi nkutumidde yatuwe ebbaluwa ya poliisi etukkiriza okusalako akatale kenda naye kati ono omusajja asooka okukkiriza okugenda okugaba essente nakasero Museveni bayinza okusambasamba bano abayaaja tebajakkiriza kuŋŋaana wadde babiri oba batyaki simanyi naawe tumanyi nange simanyi kijja kyakuba nga fembi tetumanyi kibatya simanyi Idris gwomanyi what is that memorable moment you can't forget more very positive of course revival band ekyo kyojjukire kiri positive ekikusanyusa noga nti no moment yali wow sigenda jerabira akati waliwo ebiseera bya 2013 akaseera ako nsuubira we tukyasinza okulabira essanyu twalina ennyimba 5 zeyalanganga ze tugenda kulunkinga ennyimba 5 twagendako ne tukuba ne makindi eyo ne tujogoloza kalenda ebiseera ebyo nga Magie Kayima anteekako kali nti mwanje yatoba nnyo nange twatoba nnyo tasa kwerabira omusaala bwe gujja nga azizikayo omulala naga oze 7 n'omunana guno kukola ki nejiwere mtwa 15 that is very good kubanga nti ono twatoba nnyo naye sibeera wali mu struggle wali mu lutabale ruwero okitegeera tewakirinyira ku State Square nga abalala bwe bakola ki kubanga bonna buli yajjanga mulaba buli yajja mu revival ogyeko Magie Kayima yajja mulaba bwenti ngate n'abamu nateekamu nko kumaanyi gange bayi mukujja kwabwe why yasinikani ono n'agenda aganza omwana Bena Namisinga kyaite kikona na mateeka gafuga bandi gali gakontanira ddala naye ate yasigalawo
Asenekani oyo yagobwako Idris n'ebyembaga ye byali bizibuzibu naye Yasini musiramu wange oyo kyamugobya nze yankubira essimu nti biri wanonza biki ete yambulira mazima ne mugamba awo biseera nga ndi mukamunye ne mwe tujja kukwatagana jukira kyamugobya anti kati yali ayise waayina okukoma bamuleeta kukwata video naye ate ndowooza video n'ayita nawo naawe omwana olubuto n'amuwa olubuto teyakoma ku ekyo kumanya abantu balina effujjo n'amwanjula omukolo tewagulaba nagulaba naye saabitegeera era ebyaddirira pasa n'amukwata kuno n'amukwata ku nkoona ate ekiweebuula abantu nga beeganza lubuto toweegaana naye bino biseera okwegaana n'olukomba ne kwerima nogamba nti oyo nedda naye bagambye nti ali lubuto buli omu amanya kye mwakola naye musajja tunaagumirwa oggoba n'ayiwawo omubiri byonna aye n'afundikira ng'era omuwala akoze eki amudduseeko lindako bena yadduka ku Yasini n'afumbirwa wa pasita Siraaje pasita Siraaje ono gwe baasiba bena yali mukazi wa pasita Siraaje abaana babiri atofudde vaawo naawe mukyala wa pasita Siraaje ye Bena Namisinga pasita Siraaje ono w'ebbombo bambi ali mu kkomera ali mu kkomera naye nga yali amuzaddemu abaana bawanda babiri era mu bufunze Magie Kayima aba ayita Siraaje mulamu kyannuma okusiba Magie ne pasita Siraaje because nayagala Magie yaveeyo mukyala ali straight atalina buzibu gwe yamuzalamu abaana babiri bakola embaga kwanjula ku kyalo ebyabwe siwulirangayo kwanjula kwabwe Siraaje yalina sente naye yazijjawa simanyi naye Siraaje yali muyizi wa pasita Yiga si yamuwa obujogoli naye ne baawukana bubi nnyo ate bubi nnyo mu regimu awo nga Magie Kayima ne Bena Namisinga bavuddeyo bamuddiza omuliro ku TV ne baddukira eri kati mu kuddukira eri ono n'anyiiga Yasini ali kuki Yasini kati nawulira ayina TV gy'aliko oba Jjinja yali musajja wa TV n'okujjaawo mwamujja ku TV etaba kode eyo bwetyo n'okujjaawo mwamujja ku TV yali ku TV okay ate era nga yaleeta ne science ennyo akola bu TV era awekawaala Yasini yatukubamu enkokola Yasini watukuba enkokola ebyaddala nno Yasini musiramu munnange saba Allah akusonyiwe naye Yasini yatukubamu enkokola nkubuulira naye that is life yatujja ku gundi yatujja ku mugaati n'atuzza ku donut yatujja ku superloaf n'atuzza ku kiddawalime kati kabuuze weegatta otya ku Nabbi Bright Muyingo akati Nabbi Bright akulonda wa akujja wa musajja wange oyo mwagala nnyo mbeera ndi awo n'akuba akasimu mbeera ndi awo n'aweereza ka message abasumba munjagala baleze niyo omukisa basumba Nabbi Bright Muyingo oyo saa okutandika kumulaba biseera ebyo namulaba bifaate revival naye so banga yali muyimbi ye muyimbi si wakana ye muyimba kwe nze ate biseera ebyo nali nakuba dda akanyenye nga akanene nabimpa akafu kati ng'ayagala nnyo antambulire ku lusegere wemba nyimbye naye akole ki abeerewolerewo kaakati ebintu nga bikyuka ate kati bwe ŋŋenda mu revival naye n'agamba nti naye kati ŋŋenze Sudan naye bwe nvaayo ŋŋenda kuba musumba ne tukola naye ndaga nti aliyitamu alidda n'akola ki n'akima munne kyali kiwaani yakukima ye yankima kubanga eno bwe bimala okunnemerera n'akuwa omukono jangu eno n'akutaasa goonya kati nga ntandika kuba naye kati ate ye mukwano gwange kuva dda nga bula bwe ndi mukwano gwe nti mukwano gwo okuva edda
waliwo n'ebimunga n'ebyande kati n'endagaano gye twakola sima tetumanyi gyeri emwayi mwakola endagaano omaze ebbanga ki ne Nabbi Bright Muyingo 2017 paka wenkusangidde wano paka kati kitambula kitya tekitambula bubi kubanga omuntu asobola okubanga takulanze nnyo ng'oli bwe yali akulanga naye n'akuwa obwongo n'akuwa akatiba n'akuzimba mu bwongo nti olina okukola booti ne booti mu bufunze ebbanga lye mbadde ne Nabbi Bright enjawulo nene nnyo ddala nti aba akulaga nti olina okuba nga oli musajja ali developmental olina okuba nga buli kaseera byakweyiya manyi mu revival omwo bajjanga ne batulanga ne tubeera nnyo ku TV naye ati dawuni eno osanga baaba nga si bw'osuubira bw'onsanze kati so ono ye yanzimba mu bwongo nti ng'oggyeko okuyimba olina n'okukola emirimu emirala obeerewo tobeesinga ku kino kyokka sente ebisobola ozireeta nabyo bingi kati ne tuba nga okuyimba kuno okwa pressure IBRAH nakuvaako kati oyimba ki okwa pressure kuno nti bwe mba sifunye kivvulu sigenda kubeerawo bwe baba tebantutte mu safaari manyi oli yakubiranga kakati tukuwa 5 ebiseera biri tukuwa 5 tugenda kuba ennaku 3 tovaayo nakamu kitundu ate bwe nsigala mu kibuga nkolamu ki ye ngenda kulyaki enjo ng'entunuulidde kakati ebyo byavaawo ankubisa ndongo eziri organized bw'oba toli organized tonkima ndeka that is very good okitegedde impitiraako wano jangu kangemu ekyo yensonga lwaki abaga nti nga tokyayagala kutukolera kubanga bo bamanyirira wali kubanga ajja n'akugamba nze mukama yanetwalira ku show n'alaba muyimbi wange akoze atya abategese batya kwagamba osigazeemu ak'obuntu value. Thank you. Umaru, okoze nyimba meka ne Nabbi Bright Muyingo? Nabbi Bright sofana akakola naye nyimba 6. Oh, that is very good. Waliwo olimba omwana amulirwana nfaananye nina ekyejo njigiriza we bazina polokoto kanjiwewo omubiri mailasti n'endala za koraba. Thank you. Lwaki obulamu bwonna omusajja azaalibwa Haji ne Hajja tutambulidde nnyo mu basumba abalokole? Be bakyampadde omukisa. Tekyanjija ku busiraamu naye be bakyampadde omukisa ate tebampako mateeka siina wensobola kugamba nti wano bankaka nti beera kino kye tuli lokoka obakola booti ne booti. Thank you. Singa bukeera ku makya olwaleero luno n'osinkana Allah n'akubuuza contribution yo towards obusiraamu ebbanga ly'omaze ku nsi omuddamu ki? Kakati nze obusiraamu ondabanga ayimba naye obusiraamu mbusomesa abantu abamu nti oyinza okwekanga mu famire yange yonna abaana be taata wange yonna be yazaala nga nze mbasinga okumanya Quran. That's very good. Era nina bensomesa nina ne bakulu bange bensomesa Quran mbasomesa kiri kye nayiga ku biraali kati ekyo kyembagattako ne ngamba nti ekyo kyonkikola. Empaji eziyimirizaawo eddiini y'obusiraamu mpaji ki ezikyakulemeredde okutuukiriza ezikulemye okunyweza mu mpaji eziyimirizaawo obusiraamu? Kakati ebisinga binnemerera naye okusaala nsaala. Okay, that's good. Ekyo kyo nti Yesu ala togivaako era neekubiriza nengenda nenkola ki nensaala. Bino ebisigadde famire mulimu nga bw'omanyi ebya famire mulimu abajja ne bagandi ne bw'osaala otawaanira bwereere. Abaana abo gy'obeera be baleeta eddiini bagamba ng'okyayimba byonna by'okola okolera bya bwereere amavivi omenya mamenye bwereere
Kogwe. Nze nasigala nga nkola kino ekyokusaala. Okusaala nsaala. Naye era okujajinga kukulekere Allah. Ewaffe okujaginga nze mmanyi nti Allah yakukola. Naye era ewaffe. Family y'abantu 6 ninayo abawagizi 6. Family y'abantu 6? Yes. Lwaki bantu 6 bokka bakuwagira? Mulimu maama ne baganda bange 5. Bebakuwagira bokka. Abasigale tebakuwagira. Shaitani. Bwe bagamba? Anti nyimba. Kati lwaki towulira abantu bali abangi kye bagamba? Nenva kukola ki? Kukuyimba. Ne bampa. Omanyi omuntu ajja kugamba kuyimba. Ng'akuteereddewo. Ajja kugamba kuyimba ng'akuteereddewo engeri gy'ogenda ofunamu ssente, engeri gy'ogenda okuyingiza. Bo baŋŋamba kuveeko. Naye tebakubuulira kiddako. Naye tebabuulira kiddako. Extra Digest mugoba nsonga Posh Properties Limited. Bano nga bakafulu mukudukanya ebizimbe mukunonyeza abapangisa mukuzimbira mukukubira plans n'okusurveying ettaka lyo. Posh Properties Limited bagula ebizimbe ne batunda n'ebizimbe. Gwayagala amaka ayagala ekizimbe kya commercial nawe ayagala ekyamaka babitunda. Ate nga nawe ayagala okutunda ekizimbe kyo oba amakago wekwate Posh Properties Uganda Limited basangibwa Bukoto ku Kira Road ploti 301 wajjo kubanga obasanga mabega wa Kabira Country Club beba Posh Properties Limited. Atenga yo Almeridian Ventures Limited ekutwala kuba cheyo ekata woka between the age of 18 to the age of 40 obo ine empapula zoberizo batoyina bakutwala okube echeye emirimu miyitirivu nnyo eyasoma nofuna degree atayina degree drop out olw'ensonga ez'enjawulo nga wava mu ssomero olw'ensonga eziteebereka ezitegerekeka nawe jangu bakutwale okuba ekyeyo ekkata po aba Almeridian Ventures Limited bo bakakasibwa Ministry ya Gender, Labour and Social Development buli kimu kitambule bulungi nnyo. Landlord oba landlady ng'olina ennyumba ze z'abapangisa nga zikusumbuwa mu wano ne wali abapangisa bakusumbwa gikwase Posh Properties bakusololeza ennyumba zo taking care of bakule n'ebirala bingi nnyo nnyo owaaye. So wagana okubawuliriza n'okola bibyo kubanga nze kiggwa kitya nga bw'omanyi nti omuntu akulamulira ku nsi ebiseera ebisinga totwalanga bigambo bye kubanga ffenna tukola naye ate agenda okusalawo anayingira mu jjana ye Allah subhanahu wa ta'ala teri mulala. Kakati nze bali sibafa kakati ngenda ne kino kubanga kino kyo kimbeezaawo music abeezezaawo nfunyemu emikwano ambeezezaawo mu buli kimu kati gwe bw'ŋŋamba muleke ate kiba kitegeeza nga togenda kunteerawo oba oyagala nzire mu kyalo. Tudako kwali bagiyita Healing Tower. God is Healing Tower. God is Healing Tower. Church ya Nabi Bright Muyingo. Batugamba nti kubiweebwayo oyinako omutemwa ndize zimu ku ndagaano ze mwakola ndizo okujja okubeera nga ndi muyimbiwo nfunako percentage ku biweebwayo ofunako percentage ki era lwaki walonda ku biweebwayo? Si endagaano nvu mwamala ne mugisazaamu tebangayo temugikolanga oba tewateekako obuteesi mukono oba teriyo na lupapula nalwe nalinda bye nga luliko ekyo kubanga ekiweebwayo kiba kya biweebwayo. By the way nze kankubuulire kubikwatagana ku pasita ya Nabi Bright ku kyaki ye sirinaako wadde tafaali lyengattako nayo ye nga ye nasayininga nga ye nayo omuntu singa mukeera ku makya Nabi Bright n'atabeera mu ggwanga oba n'abeera mu mbeera tamusobozesa kulinnya ku kituuti osobola okugenda n'omukubira w'ekiraka n'obuulira enjiri? Ayinamu abasumba bangi ekyokubiriza ndi musiraamu tosobola gattawo ku lwa mukamawo Ibula nze ndi musiraamu eyasigalamu ak'obuntu mwebali olinaga nze nkoze essabo olwo nkoze ntya ndi musiraamu eyasigalamu ak'obuntu ayino waliwo ebintu bye sisobola Allahu Akbar
Allahu akbar. Allahu akbar. Takbir. Waliwo ebintu byesobola kutuukako nga ne bwe Idris Lukwago, I salute my brother. Okitegedde abantu bakoze ebintu nno mu Busiraamu. Abantu bajoze Allah. Buuza nze. Naye ak'obuntu kano ak'obuzaale kati gw'oli mwana waajati kyemmanyi mama wo gy'ali. Sara Mukasa kaliko ojjukiramu kali ak'obuntu ke wakuliramu. Kinaawulike kakitya. Ajati agenda kukiraba atya. Nze era ngenda n'embeeraawo ekyupa ya bbiya n'eyita bwecwi. Nolaba omuntu ng'anuuka bw'ati naye nga Musiraamu naye ng'anuuka bw'ati anuuka bw'ati onuuka ki Musiraamu? Nze kati nkola nateeka nze bwe ngenda mu kifo ne nkulaba waitress oba waiter ng'otambuza bbiya tompa soda ne munywa mbere na mukambwe ennyonyiza n'okugamba nti naba mu ngalo awo kati netereka kamirinda fruit oba kafanta nga toyiseewo n'ekibberolaga oba oyiseewo n'ekijoni wooka ng'ate gw'obadde okutte ku ki igolaga oba ki ESB kyamanizi bbulu ngamba nedda ssebo totawa. Kati kyekyo nze ndi musajja Omusiraamu yasigalamu ak'obuntu ate nga gyendi owulidde bakambwe nnyo. Kati ate nyimba buyimbi banyeevu. Olwo bakusanga n'ekide. Ezambiya teziiveeyo. Bakusanga n'ekipirisiira. Bakusange ng'olina kibuku. Kale nakoze essabo. Bakusange ng'olina ogwaffe ogw'emmengo guno. Kendi kati ekyo mmanyi nti kyekisobola nabbamalira bagamba tumulumbe n'okumulumba. Teguggwa. So kati ndinamu ak'obuntu kakube kuyimba kuno. Waliwo nnyimba ezimu zeŋŋaana. Mama nga ajja kuluwulira. Kubanga mama wange faani wange. That is very good. Kati mama bw'aba tasobola kuluwulira. Ate ngenze ngenda luyimbira ntya bali. Nfa ku maama bali sibafaako. Kikulu nnyo ffenna eno twala mga Abasiraamu. Oluyimba lwesobola kuyimbira famire yange nga nja kubeera bwenti nga balukuba atusirufulumiza. Okay, thank you so much. Akatalekeka otambulira mu identity ya Ronald Mayinja. Lwaki? Era ogivaamu ddi? Nagivaamu. Wagivaamu? Lwaki nkugamba bwentyo? Nti nayimba nze nga Mayinja ne baagala n'okutukubako emiggo nga bamanyi nze nnyimba ennyimba ez'amayinja. Weerimbika. Kati Pastor Yiga n'aŋŋamba nti Mwanje osobola okuyimba ng'omulala. Tusooke tukuzzeeko eno. Luyimba ki olwo? Nabbi Mpaakafu kanyenye nga kadde Nabbi Mpaakafu owulirira ddala Mayinja awedde emirimu. Kati bwe twakuba Nabbi Mpaakafu ng'abantu bajja mu kivulu kulaba Mayinja ne Magie Kayima. Kumbe nedda. Kate nze balaba kavubuka kawanvu kavaayo oli mumpimu. Kati ne baagala okutukuba ne bayomba ntuyimba ennyimba zaani. So okyuka ddi okukola identity eyo? Lwali luyimba ki? Omwana wa mukyala, omwana wa musajja, omwana wa mukyala, omwana wa musajja. Nenkubirako TV y'omu kisenge. Lugenda lutya tutujjukize. TV y'omuddiire ennyuma oli w'omu. Ate y'ababiri mu kisenge yesinga. Ali mutegeeza ki? TV. TV z'abakyala baziraba paka ssaawa 4. Gwate lwodda otandika okulaba TV eyiyo weddiiro. Okitegeera. Kati ate gwe wotandikira okulaba yo oli abaakugamba kugenda wa mu kisenge. Kati kye twali tutegeeza nti gwe ojjanga okutandika okulaba TV yo ogitandika ssaawa 4. Kyokka ate yo omukyala aba yalabyerabye dda buli kimu obuzannyo biki. Kati ye eri abaagimaze ng'ataddako. Okay, thank you so much. Tetugenda kubanga tusukkawo olunaku olwaleero luno. It has been a great interview. Umaru, before we go, endongo bagigudde okusinziira ku communication ya president yasembayo. Abaana olusomayo sabbiiti nga ziizo nga muddamu bino kamasejjere.
Valentine bakubukinze. Valentine ngenda kuba Bukomero. Omulala tanna confirminga bambukinze. Naye nga Bukomero ba confirminze. Mwatandise dde okulya ssente. Bwe baddamu ne baggalawo. Kyetukisuubira bannange. Baana abaatukoze bubi. Okay. So far babukinze shem. This year 2022 UMARU MWANJE yetegesa atya? Manager wange Nabi Bright Muyingo nayogedde naye nti tugenda kutola oluyimba mu Gwokusatu. Tugenda kutola oluyimba mu Gwokusatu. Oluyimba olwo lubenga luyina kye lutukolera mu season eno amaze okututa. Then ab'ebivvulu n'ab'embaga bajja ne babookinga. Era bayita wa manager wange ne tugenda ne tukola. Okay. Bafanzi bo out there abawangalire Uganda n'emitala amayanja oyinza bawa bubaka ki obusembayo tuduke? Bafanzi bange mwenna mwebale nnyo okuwagira UMARU MWANJE obutakoowa. Abaana bansupportinga abali ebweru mwebale nnyo. Ne neebaza nnyo abali e Uganda wano nti abali e Uganda be batubanja omuwagizi yakubanja omutegesi n'akunoonya. Kakati nammwe mbawa credit eyammwe. Ne neebaza manager wange atakomye kunzimba mu musical. Takomye kunzimba musical nze nina business IBRAH. Bwe tunaatuuka ate kukulambuza business olwo lujja kuba lulala. Kati ayina byanzimbye mu bwongo n'okwekulaakulanya. N'abeera nga onsanga ng'omuyimbi kati gw'otunuulira ategeerekeka n'otansanga nti omusajja aweddewo. So ekyo nkimwebaza. Ne neebaza nnyo ggwe okumpa platform eno. Platform gye nalabako abasajja abanene ab'amaanyi. Nange okubanga kwentudde ekitiibwa nkikuwa. Naye ate si nyinza obutakuwa muwendo nnyo naye nsaba Allah akuwa obulamu. Allahumma amina. Thank you so much. Twerabeko eyo mu maaso gaye nti ojjukira wano. Thank you so much. That is UMARU MWANJE for you. Njagala kwebaza Idris, Daniel, Keith and Tony. Chakabinyo. Then special greetings zigenda eri Nabi Bright Muyingo, God is Healing Tower. Nkutumiddeko nnyo Nabi Bright Muyingo. Salute. Blessings, blessings, blessings wherever, whenever. Then to the fans out there across the whole world, I salute you. Muliba Kabinyo. Thanks for the love and support. Muliba Kabi. To the sponsors, Muliba Kabinyo. Posh Properties Uganda Limited or Muliba Kabinyo. Aba Sankago Muliba Kabi. Almeredian Muliba Kabi. Ngakota deneba nywanyi bafe. Aba Roast Coffee Academy. Beboka abatendeka banna Uganda okubira ba barista mu Uganda. Abafere banji bali mu gunja obu company mwewala abafere. Omuganda gambe kijjo manyi kinyaga bitono. Be aware of the crooks and conmen. So mwetanire Roast Coffee Academy. IBRAH Kayima kasage manya gange. Still nchasigala ngambagamba and happy new year, happy new year, happy new year. UMARU nkwagala nnyo. Yesewo. Webali kujja n'ekinyumyamu. Inshallah ojja kuyitako ku Koona ne Spark TV ku Koona olwokutaano wona bato najja ku Koona ekintu kya TV kijja bakibulamu itawoko ku Koona buli lwakutaano tuwayemuko every Friday. It is Koona ne Spark TV. IBRAH Kayima ne DJ Mark Rebel. I love you all. See you next week. Mbagala nnyo.